basi gatugenzeeko kalulu kakawempe noosi kakute wansi ne waggulu nkugambye buli omu alaga amaanyi bw'ayinza okukola kati eyakasembayo omukulu ne bamuyita Luwemba ye muyambi wa Ssegirinya ye muyambi we y'omu kuba abeegwanyiza kaadi eyo ey'abannaffe aba Nuupu Kawempe North yayagala okudda mu kya Ssegirinya wabula olunaku olwajjo waliwo obutambi bwasobodde okuba ate nga butambula ng'alaga ebigambo ebikaawu ng'asabira bonna abali mu kulonda kaadi bamanye nti Ssegirinya bingi byaleka ebikyalina okukolebwa mu mbeera ey'okugamba nti yeekubira omupiira bajjukire nti Ssegirinya omuyambi we bamuwe kaadi oba oliawo bangi nnyo tebakkiriziganyiza na nteekateeka eyo bannaffe abayisiraamu bavuddeyo nga beemulugunya ku lw'ebigambo yataddemu bagamba yali badde agendayo n'atayogera bigambo bingi nga bwe bityo naye ate omukulu yayitirizza ate okudda mu kibiina tulinze lunaku lwankya okuvuganya kw'amaanyi nnyo ku kaadi eno bangi bagitaddeko amaaso Luwemba y'omu ku babadde ku lisiti ne ku byakakola abasinga bagamba biraze nti embeera ye bamutaddeko abiri kati waliwo omukulu Kanso Nalukoola n'omukulu gwe bayita Magala bafuutu soja gwe basimbyeko kati n'ono Luswa kujja kuba kusaba nnyo ng'era bwe yagenze olunaku olwajjo yagenze Kaddugala ew'omukulu ow'omugenzi omubaka Ssegirinya oba oliawo abasinga baali bagamba anaagendayo ng'ennaku ana ziweze n'embeera y'akalulu yagenze okuloopa bano abali mu kugaba kaadi batandikidde mu kusaba Allah nzabukiza kusaba kwa ya Rabbi Allah nzabukiza kusaba kwa ya Rabbi Allah al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aya batandise bwe bati nga basaba omukulu Ssegirinya bana bakuwe kaadi bana Ssegirinya bana bakuwe kaadi bana Ssegirinya bana bakuwe kaadi Luwemba sooka otubuulire ng'asaba kaadi wulira mukadde wange Honorable Ssegirinya taata mukadde wange taata mukwano gwange nnyo eyamba ku maaso taata ayi taata nzizo kulopera olutabalo taata kaadi ya Kawempe North egabiwa ku lunaku olwokubiri taata nsaba olwane nga bwe wayogera nti fight hard nsaba olwane mu buli mbeera yonna taata kaadi ebeere mu mikono gyaffe taata tusobole okumaliriza taata bye watandika taata amalwaliro tugateekeko omukono taata gasobole okubeera nti gatambula kubanga naawe kye wali oyagala taata n'ekyensaba taata olwane okwate ku mitima gy'abakadde baffe taata abagaba kaadi taata olwane nnyo okulaba nti obakwatako ku mitima taata emikululo gwo gunono taata gwolesa omulungi ennyo buli muntu akwenyumirizaamu taata bye watandika taata bireme kufa twongere okubeera nti tulaga ekifaananyi twongere okubeera nti tusiga ekifaananyi kyo mu maaso n'omukulu ogwo gugende mu maaso taata nkwegayirire towummula yoyo nno Luswa Luwemba yayagala kaadi okudda mu wa Ssegirinya yali omuyambi we bangi bamugambye nti ebyo yatandise okukola oba oliawo yaligenzeeyo nga tataddeeko kamera naye embeera gy'ataddemu mu lwokaano bagigaba lunaku lwankya katuteekewo abiri tunaalaba mukulu Luwemba sooka otubuulire enteekateeka enaaba etya ey'edduwa enteekateeka z'edduwa ya muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya edduwa y'ennaku 40 ejja kubaayo nga 2 omwezi ogwokusatu era wano wennyini ebutale Kaddugala maka g'abakadde be twagala okutwala omukisa guno okukoowoola abannayuganda bonna mikwano gya Honorable Muhammad Ssegirinya mwenna nga bwe mwaliwo mu kuziika okulaba nti enteekateeka ng'ennaku z'omwezi nga 2 ereme kubaleka waggulu musobole okubeera nga mujja tubeere omwejjana ya Rabbi omwejjana Firdausi ya Allah yembeera bwe yasobodde okubeera ng'omuyambi wa Ssegirinya bangi
bannaffe abayisiraamu bagambye nti omukulu ono kyeyakoze tekyalabise bulungi olw'ensonga era omukulu ono avuddeyo amakya ga leero ne yeetonda ku ebyo byabaddewo kana akalulu baaba kaadi abadde agiina naye tulinde olw'enkya.